kagambo kange eky'okujja mbasinire engendo ni mwana wa wano ate omudongo omutendeke waddala muganda wammwe Kafeero temumbuusabuusa ne mu kika ky'Abaganda nsibuka mu kyajjajja wange Mugema ng'oba ettumbi wakati w'endigenda mu mugongo nanzigulira ddaboola abantu bakika obwo bubeera butalaba okuleka wali muganda onozza gw'otamanyi ku lusegere kukyawolanga kusosola okuba kumanya musaayigo nga nendeebagatta etawaganya ni mu malirivu nnyo nkufiira ku kyantumwa kyekyo eky'omulimu gwange nsobola mubidde n'okuvumbibwa yonna gye nzija mpitambwa era n'ekitiibwa kyange kitono so nsikiriza n'abagwenyufu mu nkoba za gita bwe ndi wonna bawola ne bateeka obugambo obukonjere we bajja basomasoma namusumba wange Katonda njiyiza obuyimba bungi era mbwatulira mu lulimi Luganda ne mu maaso g'abakama bange ze nvuba okukola ekituufu era ngonze siyinza kweyisayisa kikungu ebyo bibaka wange akanenze singa eye yali enneeyisa mweni bawe yalitegedde mumwe nsembudde oyo baali bamuyita Prince Job Paul Kafeero omulungi atulaba ngamba abakirabo tubeebaza okubeera nti bwe basuubiza batuukiriza ate balina poloti kuvira ddala ku mufuna mpola kuvira ddala ku $1,200,000 okutuukira ddala ku sente zoyinza okulowoozaako ate balina n'essomero Piers Primary School ate balina n'ekirabo Soccer Academy akati mu mbeera eyo yonna beekwate mu batwalira abaana Piers Primary School esangibwawo Buwambo mu kibuga awo wakati oba otwala omwana agenda asome ku nsimbi ate yatugambye nti balina ne basare balina basare okutandikira ddala ku $10,000 okutuukira ddala ku nsimbi zoyinza okulowoozaako bannaffe ba Piers Primary School kale twekwata kirabo mu buli nsonga asobole okukulaakulanya olulimi lwa Ssaabasajja ensonga zonna zisobole okuba nga zitambula.